wano tewaliwo doctrine of separation of powers, tewaliwo kino ekintu nkiyimbye ebbanga lyonna, tewaliwo okukola kwa matabi asatu agakola gavumenti ne demokrasiya. Executive nga yebeera ekulemberwa president, legislature nga yebeera ekulemberwa speaker, ne judiciary ebeera ekulemberwa saabalamuzi. Amasiga agasatu ge gatambulizibwako ebyobukulembeze n'ebya demokrasiya, nga erimu ku ddyo ekisooka galina okukolagana mu mpeereza y'emirimu bannansi, kubanga bonna obuyinza babujja mu bantu by existentiality, wadde mulimu abali technical nga abalamuzi. Naye the doctrine eya separation of powers amaanyi gayo agasinga gali ku nteekateeka ey'okucekinga checks and balances, ey'okuziyiza oli obutasukka wa ssemateeka wamuwa buvunaanyizibwa kukola. Ssetteeserezo wa Uganda olwaleero emyaka 3 oluvannyuma lwa Anita Amongo okumutwala mu mikono gye mu ntaputa enkyamu ey'amateeka ne mu nkola kigayaavu, terina lunaku lwegoberedde mateeka. Nakugamba kuzaake constitution yagamba etya kooti ng'esala musango olukwago gwe yawoza yakola etya? Gamba byonna ebyakolebwa mu bukyamu. Nakugamba ku Namuganza twali wano yakola etya? Era nekugaa nti Anita Amongo tamanyi bumanya, but she's a toothless barking dog. Bayinza ye mbwe bogola nga teruma naye nga nzibi. Naye ngeri obukoko ku kyalo balowooza nti embwe enaakola n'eri akakoko nebagireka. So etteeserezo lya Uganda omulundi guno litusaze bwe salo, kubanga abakulembera etteeserezo bali ku byabwe babba bubbi. Toyinza kuba na speaker ng'ali corrupt. Toyinza kuba na speaker ng'ali fraudulent, ng'ajingirira, nga mafia. Nolowooza nti olina ettese nga akulembedde abantu abalina okuteekerateekera bannansi gye batwala ente batemeretemere bannansi, asooka kwetemeratemerako ng'omuntu. Era n'ayimirira ne ku muzindaalo n'akinaguka n'agamba nti kasitona abadde abba naye abba n'abaleetera. Gwampuliriza, njagala kino ekibuuzo okyebuuze. Lwaki nga bamaze okukwata Cissy Namujju nga bamukutte olw'okusaba enguzi ekyojja mu miro kya bitundutundu 2 ku buli 100, naye nga bamukakasa nti tubakolagana ne sipiika era yaliwo ku lwa sipiika? Mubagala kuntwala mu kooti. Mwagala mbulire bannayuganda nkikoze mwatuuza Nairobi nga muyisa etteeka ly'amafuta? Mwabagala ogenda mu kooti? Byendidde nga n'ebingi. Oba oli njogere kuza bwavu Mpologoma e Masaka nti bazitwala. Don't dare. So esseteeserezo Katonda atuyambye buyambi nti generational vision bearer Kyagulanyi Robert Sentamu ne bino byonna bye tulabawo okuba nti abafungudde yakyusa mapesa g'abasambi. Era buli omu yali yeebuuza nti lwaki aba NRM balemezaamu nnyo okubeera nani? Okubeera ne masayansi. Kubanga baali bamaze okwekobaana nga bategula sente mu budget, kyekisooka. Ekyokubiri ng'era bali corrupt mu commission. Gwe weewuunye enkiiko za commission zituula, leader of opposition tayitibwa, naye commissioner eyalemera kuba commissioner ayitibwa. Kubanga bali mu crisis. Parliament eri mu crisis nti titola head omukulembeze kati ateyize Swan Mafia nga bwe nali nkyogera luli. Nti luli kye nayogera kati tekikyaswaza kuba buli omu kati kyaliko okusooka babirabishinga nga babita bya social media. N'okuhidinga amazima nti kati agogedde nti oyo kati yanywedde walagi, nti ayogedde amazima nti kati oyo yanywedde enjaga. Escapism. Twawuliddeko bukiiko. Ekyo bakiyita escapism. Escapism kwe kuzanya amatatu ng'enjala ekuluma.
gwe nolowooza nti ganaakola ki. Escapism kwe kutamira ne weebaka ng'olowooza bwe buwanguzi tekizibu kivuddewo. Kati bano bali ku escapism, buli we bafeesinga amazima they run to escapism. Twawuliddeko ku nteekateeka zigenda maaso n'okuba nga zikolebwa nti waliwo obukiiko akakiiko ak'enjawulo kagenda okuteekebwawo okuva mu State House kalwanyisa obulyake n'obukenuzi. One, ekyo kitunuulire ku bugazi bwakyo nti eno cabinet yeetaaga okuddamu okwekeberako ne byebadde zeeyisa. Bagamba nti by 2019 nti baali bajja kuba nga bamaze okufusinga government parastatals olw'omuwendo gw'essente omungi gwe tukoze sign duplication. Olwaleero bali mu kutondawo bitongole birala. Okuva we baayogera ekyo, okuva we baayisa ekyo mu parliament, bakatondawo bimeka? Bakatondawo bimeka? Ampuliriza. Eno bagamba Munnayuganda ntugenda gatta. Eno batondawo Investment Protection Unit, State House Protection Corruption Unit, kati eno State House Revenue Simanyi Unit, abayinayo Museveni Gundi Unit, waliyo Janet Gundi Unit, Education Ghost Unit. It can't stop. Kitegeeza there is a failed government, a government with no blueprint, because every government must have a working blueprint. Where is the blueprint of the NRA? Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Leero nja kuwa ku masimu naye sooka omulungule kino. Nino neetaaga eggwanga lyongera okuba nga limanya nti fine buli luuyi oba buli ludda luyinza okubaako nga waliwo abeenyigira mu nguzi. NUP abamu abeenyigira mu bulyake n'obukenuzi. Enkiiko zituula, disciplinary neetuula n'ebibonerezo tetubiwulira. Mpoga aliwa kati. Mwamu wa kibonerezo ki? Inje. Ffe twasalawo nti kulumba nalo nga twesize Mukama Katonda. Kuba ne Dawudi yawanguza ki? Kubanga omuntu yandirowoozezza nti bwe guba gwa bulyake ewaffe bwe wakwatira mu musango ogwo kino kyekiddako. Yali deputy president, yali commissioner, takyalina nekimu ku ebyo. Awo mumubonereza nakati akyalwana kusigala nga commissioner. Era bw'omusanga eyo bagamba commissioner, ne signature yagamba commissioner, nenga National Unity Platform yamugyamu obwesige. Fa bakimuwa kati akolagana ne bali. So bakenuzi banne. So njagala abantu abo olw'okweyerusa si beerufu nnyo. Toya Mungu gw'oyagala entakira yakuleetedde ebizibu okukira. Mukulu waiswa njagala abantu abagoberera programu eno naddala abakkiririza mu NUP bafune standi. Zero tolerance corruption. Omuntu yena ku nguzi tetulinawo kintu kirala kyonna. Naddala enguzi gwe gy'oyinza okwogerako ey'essente y'omuwa omusolo. Zero tolerance. Era yenna alibeera mu Office of Accountability n'alemerera okukola accountability inje. Nopo nyanja buli kifa ojja kukisanga kungulu. Kyonna kikukoba kyakikukoba. Butoli kubona akanti ni bwobona empotanga eri kule eri kutengenda etandise okuserengeta eri kujere Mediterranean tegera nti eyo inje. Butekiri basumbuwa imwe muli kubona Sablenya eri kuletengeda eri kwejirira Sudan yefiira era mloza nti ni Sablenya ni Sablenya yona yajja Sablenya wajja ndage naye bino binyumye nnyo gwe Sabulenya yetawanya abantu bagiraba nga Sabulenya etengeja nanga nine Sabulenya naye efudde bagitadde egende tugikolere ki yafudde. Nopo nyanja ine Kyagulanyi Robert Center olyoka nga nojja oba wavaawa oba oli biki naye Kayongo, where did he get the vision to show up?
kubanga osobola okukayongoka ekyokuba nti wali oyagala okukola ku lediyo kirala naye n'okujja ku paalo nti mugumpe okategedde n'okujja ku paalo nti mukole ki kwa bannayuganda ku nyonta gye balina ku birowoozo ebingi ffe bannabyabufuzi bye twalimu ku buyaayi obwali wano ne tuluba nga tunoonya omuntu nga tulina gwe twateekateeka naye naye nakkiriza najja ali biki. Nina statement gye nafunye Waiswa nga mukulu Mpuuga Mathias naye lwaki tumwogera nnyo ku puroguramu eno anti muntu wammwe yali gagamba nti ebintu bino ebyobukulembeze uliriza ebintu bino ebyobukulembeze tebyetaagamu banywi banjaga n'abatamiivu. Kituufu ate era ye mu ndaba ye neera tebyetaagamu balyake nabankwe kyekikulu teetaagamu balyake nabankwe. Ate ekisinga okunyiiza nti Kyagulanyi ng'omunyiivu just nkubulire teryetaaga balyake nabankwe. Obukulembeze tebwetaaga bantu bankwe. Ate gwe kankubulire ekintu kimu, be bayita abanywi b'enjaga tebeetunda. Naye bwe wabasemberera weewo omuwendo kyekyandibadde kikuswaza ennyo nti okubasemberera wafuna omuwendo gwe wayita omanyi nti oli wa 5. Oba ontegedde kadde munkafune bulungi bo tebeetunda abanywi b'enjaga naye gwe wabasemberera wafuna omuwendo n'omanya nti oli wa 5 value. Kati nakyo olina okukibeebaza nti baakuwa omuwendo gwe wayita omanyi nti you are worth just 500 million. Kombadde sina bakategeera naye nkategedde. Eno program eyannamwatulira n'abajuliza wadde ba mu Luganda be bali abaali akunnaka. Kale naatera okuwa ku masimu naye mbadde wano naye ansa bannayuganda bagitegedde. Ansa bagitegedde. Bwe bubaka bannange era bwe muba mufuna bwe bukulu nti bangi nnyo abatatutunze mwe be munafuya naye mmwe abaferesuuti bwe mwajja you could not handle amasanyalaze gabalemu okuhandolinga okugesigako obwesiizi gabawa omuwendo gabawa omuwendo era gabagagawaza gabale ebirooto byammwe byonna bituukiridde nga muli kwago amasanyalaze kuba gakuwa omuwendo okutuukiriza ebyo byonna ebyali byakulema mu nsi. Kale kikulu nnyo amasanyalaze gabawa omuwendo nti gwa 5 oyo gamukomya ku 5 ye we yalaba wakoma naye ate fe atusaasire kuba gatukununza gatutwala mu nsi nsuubize ewali akatiba fe gatwala katiba kakati oyo alina okurespektinga ennyo abagumye ku ekyo kwaga amasanyalaze ne bateetunda myoyo gyabwe ne balinda akatiba k'ensi ensuubize living with the destiny of hope. Naye gwe you are desolate wakeera ku makya n'ogendera ku bukunkumuka evvaanale lyonna n'oliyiwa n'obeera yungwe n'oweemaliriza nga gwe mwennyini weenaaliza engoye z'omusuuti z'omu ttaka kubanga weeteekako omuwendo era obuswavu bwonna nti oliko omuwendo wagujubanira ebyangu ebikufuula obulamu okuba comfortable kubanga bye byali ebirooto byo. Nabagamba nga wano nti mwe mwewaddeyo mubbe mulowooza nti mugaggawale. Twakyogerako si bya leero nga tubisabika tubabuulire nti don't rush you will reach. Ate nga n'obugagga oba ogamba nti otaddewo kutunda popcorn kusuubuza byakulya apo na sweet nabo tebuba bugagga. Tewaliwo mukulembeze yenna ayinza kufairinga national economy ng'ayagala kuyingira mu merchandise business. Taliyo.
And we try to be calm, honest as we attack these issues. We can even debate about the broader picture. Mbawulira bagala debate. Tosobola kubanga tugobye kwa deputy president ate noyagala linnya ku minzaani ya president. Kati gwe kuwadde omukisa jangu olinye ku ya deputy spokesperson. Owulire jangu ku kyonna kyoyagala bya mizannyo, bya nfuna, bya kirasi, bya kusoma, bya bulamu. I challenge you with your team. Talumba eri ku masanyalaze. Yatogenda eri gye weetekako omuwendo n'akasanke kakulema okakongolo kamala ebyoya tya baleete neŋŋaŋa. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Waiswa wotabadde wano bandeetedde omutasalanjala. Omutasalanjala Pamukawa kyakoze Pamukawa anti omanyi Pamukawa ye yagamba addugaza emmeeza bwe tukwatanga obuyinza bwe tumala okubukwata bwe papa tyanjagala Sweden njagala Sweden yagala nti nze bwe mala okufuna bwe tufuna amadalaka sokere muwanga nguse Sweden mpereza abeeyo tugulewo embassy tulyoke tukomewo ate ensonga ya embassy ogiwuliriza yanjagala wali ambassador Pamukawa kyakoze ekifo kyeyampa mu gavumenti y'ensi ensuubizi buli kimu akimaze abimaze. Pamukawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu yampisamu akasimu naku ezo gyoli abalamu awo yampisamu akasimu nangamba y'amazaalibwa gange agakuza wagalowoleza era n'agakuza. Pamukawa siye muntu omwangu. Pamukawa classmate tukwagala nnyo yonna gy'owangalire Sweden. Totya luliba olwo kirasi netuula Sweden netuula Kayongo ng'oli buuyi eri nange ndi buuyi eno nga class monitor atudde wali ate kyekigaana naye ebyo byonna kulwalira tubiwa Mungu yabayongera okutugonzeza mu bulamu. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Ngenda kukwatayo essimu emu oba bbiri zokka akadeti kali ku saidi yaffe n'oluvannyuma tuwonzike programu eno ku 0754 kwebaza abo bonna ababadde mu kuziika kitaffe taata wa Honorable Nsamba Olushaba Ekasanda mwebale nnyo mwebalire ddala mwayaniriza president mu nkola eyabadde ey'essanyu ennyo bannange ife buli bumu tulaga nti omukulembeze mumwenda nga bwe mumwenda mutuwa amaanyi okulwana okuba tusamu nsi ensuubize. Sekikuba yaloopye abeNUP baganya okuteeka si bangi era nga bwe twabasoma wano bamanyiddwa era ffe twabakwasa abantu bamanye nti tetulina nnyo ffe kye tuyinza kukola kye tugala tusomesa kye bayita civil okuzimba obusobozi nga tebumenya mateeka kubanga tuli mu gavumenti eyamusibira mu bbwa bw'omenya etteeka ate oba osanze okugamba oba oyisiza mu jjenjeka oba omenye mu jjenjekalu nakyemaliro oba omuwadde omwaganya kyova olaba tulina okulwana ku living on the right side of the law always. Kankweyo omukubi omwono yekka. Hello Seruganda. Hello. Waalaikum salam warahmatullahi. Yogera nnyo tukufune bulungi. Olutalo Abushiri Kawempe. Essebo olutalo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kyokata. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Webale nnyo. Abantu be Kawempe mbatumidde nnyo. Ate era bamanye nti tubaagala nnyo. Nono kamukwe. Hello. Waalaikum salam. Kitebe kiri mu Kawempe. Mbebazizza nnyo Lwaswa, mwebazizza nnyo ennyonnyola ebyo. Naye nno ffe abalonzi gye tuli. Ani ono? Bampita Mwamigirwa Yusuf mbeera mpererwe. Esebo. Abalonzi gye tuli tutegeera lwakuba nti abakulembeze balooza nti bamala kubeera mu bifo biri olwokuba bategeera naye naffe abalonzi wansi tutegeera. Omwana yasula akayinja mu ngatto Bobi Wine. Yayogera ekigambo kimu ne kisaatuuka. Mwami embuga zayo milioni 5. Bivuddeko abantu bonna bakutta oli yaga kimu nadda mukati n'asirika bawaawaana ffe tutegeera tuli balalu. Yayogera kimu bakutta ono abantu bakutte mu paliyamenti beemutte sente tebaziyazza. Ye oluvannyuma lw'okusula akayinja mu ngatto kati kawaawaaza ensi
ffe tulaba era tutegeera oli bwayogera nti ab'enjaga wayogera abatamiivu gwe nogunda essuuti noogera abakyala balina noogera diguli z'olina noogera emyaka gy'olina n'obumanyirivu noyogera ng'ono w'enjaga n'okola ebyenjaga byatanywa byateyogera olina okwawukana obanga ogoli diplomasi yogera ebintu ate weyawukane kuomu naye ow'enjaga n'alabenga diplomasi noba nga togiraba awo fe abalonzi batuli tusoberwa tutumanyira bula nti ani ono aliwo oli yawula gwe omuda diplomasi ng'ebigambo begundiiva okusinga kubona gw'oyita omutamivu ow'omuyaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waiswa tusibule tuveona. Njagala nnyo okwagaliza abo bonna baba bawuliriza Pal FM banaye kyembasaba buli omu waayo eddakiika waakiri emu ofumitirize ku tafaali ki byoyinza okwogera mu kununula Uganda. Tetuli ba custodian sife bagezi tufa abasinga sife abagezi abasembayo naye kyetugamba yefe omujiji ogwaweebwa okuyitibwa kuba buli mujiji guba n'okuyitibwa okwago fe omujiji ogwayitibwa okununula eggwanga lyaffe ku lw'abatabani baffe ku lw'abaana baffe ku lw'abazzukulu baffe naye ate n'okusingira ddala ne ku lw'abajjajjaffe ne kuba kitaffe abo abakyaliwo okulaba ku ggwanga lye balowooza nti lye baali batuuseeko mu 1986. Amaanyi gali mufe abantu, obuvunaanyizibwa buli mufe abantu, obwagazi bw'okukola ekituufu bulina kubanga buva mufe abantu. Si bakulembeze bokka, naawe omukulembeze ali mu kifaananyi ky'obukulembeze ku mutendera gwonna kikubeeremu nti byonna bye tuliko omusingi gwe tuzimba. Kayongo bw'ogenda mu nsi nga Amerika, bw'ogenda mu nsi nga Bungereza, bw'ogenda mu nsi ezikulaakulanye bye batandikirako okulaga nti bwe bubonero bw'okulaakulana si bye bizimbe by'eggulu nedda byebyo bye baakola mu 1600 bye baakola mu 1700 bye baakola mu 1800. Entalo ze twogerako olwaleero si ze ntalo ezakati, twogera ku zi Bolsheviks, twogera ku zi Waterloo, twogera ku ntalo ze Waterloo. Entalo ez'edda ze zibeera obubonero obwaleero. Beera akabonero ak'enkya ng'otaddeyo okulwana kununula Uganda olunaku olwaleero. Beera amaanyi ag'abannayuganda abakyali mu bunafu nga kusukakwo, okwogerakwo, okutabaalakwo, obuvunaanyizibwa bwo, obwagazi bwe mu kulaba nti Uganda egenda mu Uganda empya. Nsaba eddoboozi lino olwaleero like gy'oli, Katonda akuwa ekisa, akuwa amaanyi, akuwa obuvunaanyizibwa, akuwe n'obuganzi okutegeera nti twetaaga okwenunula ng'ensi naye kiri mu mikono gyo gwe andaba oba ampuliriza. Tetupowa kubanga bali abatufutubalako bakyaliwo. Gwe mulamwa ogwatugatta era gwe mulamwa ogulina okutwala mu maaso paka nga nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tumaze okumujja mu ntebe. Tesobola kubanga tugaziwa okusinga kwano wabula nebaza Edith Katende akola ekyamaanyi okulaba nti abudaabuda omukulu ono Katende kale katumuleke Assalamu salamu mbadde ngenda muddamu naye Fiona ajja kumbuza ebibuzo bingi Colorado kamuleke kale